omukalukalu tajja busera bw'atyo ne Nobert Mao wuliriza. Unfortunately, we lost the late Jacob Oulanyah. So we got an accidental speaker. Yes, because nobody plans for death. It was not supposed to be that way. But now there's an opportunity. Kansoko kubuzaako mwasibye mutya emikwano gyange abasinzira ku Yugi Update TV. Kansubire nti muli bulungi nnyo. Kakati n'ebyo bigambo byenkuteererawo byayogerwa Nobert Mao, senkulu w'ekibiina kya Democratic Party, era nga yagenda mu maaso n'okusayininga endagaano n'ekibiina kya NRM, era naye avuganya gavumenti eri ku mbuyinza. Wuliriza. Kakati ng'omukalukalu waatajja busera, ebyo bigambo byayogera Nobert Mao era n'abisiiringa n'abikakasa. Naye bano bombiriri teri atakimanyi nti nno babadde bagenda mu maaso n'okulwesinga ku bwa speakership mu parliament. Anita Amongi abadde former speaker saako ne Nobert Mao omukulembeze w'ekibiina kya DP. Kakati olugero lwalwe luva oba lugero ki lwe twagala okwogerako ssaawa zino. Nobert Mao ng'era omukalukalu waatajja busera avuddeyo n'anaaba ensonyi mu maaso. Jjukira nti bino byonna agenda obyogera nga n'okwesimbawo yeesimbyewo dda ku kifo kino okulonda chairman wa parliament kwaliwo mu wiiki ewedde, naye NRM yali esazeewo nga bagenze mu ndagaano ne Nobert Mao nti singa ta endosingibwa aleme kujjanga bwannamunigi n'okwesimbawo ku kifo kino eky'obwa speakership mu parliament, era ne bakkiriziganya ne basayininga n'agamba nti ye tikale. Bino yabikkiriza nga takimanyi nti nno ekibiina kya PLU, Patriotic League Uganda, kisensedde ekibiina kya NRM. Era yali ali very sure engeri gye bali bamaze okunyumyamu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa nga mukakasizza nti ekifo ky'obwa speakership kikyo gwagenda okitwala kino ekisanja eky'e12 era ng'ayogeza bumativu era ng'akimanyi ekifo kino agenda kukitwala. Ye Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa yaddanga eri katebe n'abakeneke bagenda maaso n'okwewera ennemba n'ebigambo na former speaker Nalongo Anita Amongi. Kakati ebyo byonna tiyamanya nti ate ekibiina kya Patriotic League Uganda kijja kuvaayo kyendoosinga omuntu ate ali ku nteekateeka z'ababiri bano eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Nobert Mao. Wakati mu Kamutema nti owaayo omanyi nti twakkiriziganya singa tetukwendoosinga tovaayo kwesimbawo bwannamunigina nti ye. Wabula ng'era omukalukalu w'abeera, omusajja ono yadda ne yeesimbawo obwannamunigina ku bw'ekifo ky'obwa speakership. Kakati avuddeyo ne yeekaza ng'atugamba nti ye okwesimbawo ku kifo ky'obwa speakership, jjukira gwe bataabalamu mu kazannyo kano ye Jacob Obofi. Ono ye tebaamubalaamu nti ayinza okujja mu lwokaano, wabula baalabiraawo. Kati Nobert Mao agamba yakontestinga ekifo ky'obwa speakership mu parliament ku challenginga eŋŋombe yali egenda mu maaso n'okwogerwa. Bannayuganda nga bagamba waliwo mismanagement embi egenda mu maaso mu ofiisi y'obwa sipiika era nga ye kyayagala okujja okutereeza. Sigamba nti mbuye yali ayagala nnyo okwesimbawo ennyo ekifo kino akyetaaga, yali ayagala kutereeza management eri mu speakership mu speakers office nga mulimu ebirumira bingi. Yagambye yalaba nga ebirumira mu ofiisi eno byali bingi, nange ne njagala njije mbyetereereze. Justice and Constitutional Affairs Minister Nobert Mao era yavuddeyo n'akikkaatiriza nti decision eno ey'okwesimbawo ku bwa sipiika bwa Uganda ku parliament y'e12 ekyamuvuga ennyo si lwakuba nti yali ayagala entebe eno, muwulirize, wabula obukulembeze obwali bugenda mu maaso ku bwa sipiika
mu ofiisi ya sipiika Anita Among kyekyamuwaliriza okuba nga avaayo nga yeesowolayo okwesimbawo ku kifo kino, era nga bye yali ayagala okutereeza byali nkuyanja kamaala, era nga bagamba temunfuna bubi, saagala munfune bubi. Nnyina bye nali njagala okutereeza mu ofiisi eno ebyali bigenda mu maaso n'okwogerwako ebisensedde eggwanga nga bisaculeetinga okuva mu ofiisi eya sipiika nga kigambibwa nti mulimu bingi ebirumira. Mao agamba agenze mu maaso n'okuwulira criticism eŋŋambo nga zoogerwa ku civil society organization mu bammemba ba parliament saako ne ba opposition leaders nga boogera ku management egenda mu maaso mu ofiisi eno ey'obwa sipiika. Civil societies agambye nti civil societies aziwulidde nga zikola alarm, ba MPs era nga nabo bakola alarm, era nga ne ba opposition leaders mu parliament balaaminga ku lw'ensonga egenda mu maaso ku ofiisi y'obwa sipiika. Era n'agamba obuzibu tekyali kifo. The problem was not the position. Obuzibu tekyali kifo kya bwa sipiika, kubanga ofiisi eyo yali egenda mu maaso n'okubeera nga abusingibwa, ye bw'ati bw'agamba. Era ng'agamba mmwe temula nti wali kiwetaagisa okubaayo omuntu omu agenda mu maaso n'okunyeenya entebe eyo, okuginyeenyaako. Era nga nzinziki yalina obuvumu Norbert Mao, omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party. Bwe bugye natambulanga n'empita eŋŋambo ngenda okuwulira ate eri bakaaba, buli omu akaaba Anita Among, akaaba ofiisi y'ebwa sipiika, ne ŋŋamba guno gwakuggwa. Nganze Norbert Mao ne nsalawo ne ŋŋamba bammemba ba parliament bakaaba, ba leader of opposition bakaaba, eno ba ministers bakaaba. Ne ŋŋamba nze we seesewuleyo nga Norbert Mao okunyeenya ku ntebe eyo, ebintu bijja kuba birungi. Era bwe ntyo ne neesowolayo bwantoogo ne ŋŋenda nyeenye ku ntebe eno ey'obwa sipiika, era mwandaba omulimu nagukola, nateekawo ekibuli newankubadde mwankuba enkokola. Okusinziira ku Norbert Mao agenda araisinga concern eno mu ba stakeholders ng'agimakinga necessary nti omuntu omu yali alina okuvaayo ku challenginga status egenda mu maaso n'okuteekawo accountability mu institution eno ey'obwa speakership. Komenti ye nnezze oluvannyuma lw'okuba nga Anita Among yavaayo n'awithdrawinga ng'agenda mu maaso n'okulangirira nti agenda kubeera mu leesi y'obwa speakership, era ng'ateeredde aprovidinze ekkubo eri Jacob Aboth agende maaso n'okwesimbawo ku parliament y'e12. Decision ya Norbert Mao yali egendererwamu okubanga eri motive era ng'eraga n'okwagala n'okupromotinga institutional accountability eri ofiisi eno ey'obwa sipiika bwa parliament. Ye bw'agamba ensonga tezaali za kutwala kifo, wabula nali neetaaga okunyeenya ku ntebe eyo, tubeere concerned, tuteekewo accountability. Mutemulaba nga obubbi bwali bususse. Nga bwe nkugambye nti omukalukalu tajja busera, olw'okuba teyayendosingibwa era teyalondeddwa, kati agezaako kiraga nti tekyali kyamaanyi era si kyekyali ekigendererwa kyennyo. We batyo bannayuganda emubuzaabuzibwa, era ne bammemba ba parliament we batyo bazibabuzaabuza, befuula ekintu abatakyagala ne balowooza nti bazze kikolera mmwe. So nga bw'otunula mu buli kimu kye bagenda mu maaso n'okukola kifalinga bo, kiri favorite gye bali so si bannansi. Kati baleme okulimba nti Norbert Mao aleme kulimba ggwanga nti ekifo kino eky'obwa sipiika yali takyetaaga, yali akyagala era yali akikoleredde. Kubanga tujjukire bulungi nnyo bigambo ebyayogerwa okuwera ennemba nga ne sipiika, former speaker Nnaalongo Anita Among talowoozangako nti kifo kino kumuggyibwako, era abadde akyagalanga kalira, era akikoleddemu buli kimu ekyambi ono okulaba nga asigaza ekifo kino nekyekyagenda mu bukyamu. Olowooza mmotoka ye yagenda mu bukyamu? Wateeka okubeerawo ensonga enneekusufu eyasindikiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa okusobola okuva ku mukazi ono, mukyala nfanfe, musajja w'enfanfe amuyiriddewo omubiri mu buli kimu.
nagambye oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukizaako gwatanatungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano gwatanatweyungako wansi waliwo ekigambo subscribe kirirako obeere ng'okikuunako nawe osobole okuba ng'otufolowinga mbaagaliza olunaku olulungi mweraba